oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza ku BOCAT TV webale kubira mpozi ngate otulaba. Imenansi omongole Deriki shirati ogamba otya agattako Nampina Shamina ate mpozi temwerabira Kabuzi restaurant ebwayi se wali gwagala delivery ko yagenda okufly afune simu giragala bakuletere kuba esimu bakuletere embuzi ey'omulembe okitegedde. Temwerabira nina channel endala gyendiko bagita Expo Media nayo sobola ogendayo no subscribe ngera no berango followinga tuba twogera ku mbeera z'abantu abantu bawe ebiteeso byabwe ebira street parliament abantu bawe ebiteeso byabwe bwe bamala ne bawe endowooza yaabwe ku kiki ekifa mu ggwanga. Kati nno nkuleetedde lutalo oluli wakati wa Fiina Masanyalaze n'omukyala Halima Namakula. Olutalo lwaki? Mujjukira ebiseera biri emabega waliwo e-concert yali ku NBS, Baba TV ne ku Sanyuka TV. Eyo e-concert abayimbi bayimbiranga ku TV. Abaji spearheading nga mwalimu Juma Balunywa, Juma Balunywa hinani awo mulala Mulondo Mulondo Emma Mulondo wamwe baita Emma Karosi Halima Namakula yaliko ani awo mulala gattako ne management ya NBS naye bali babaze concert singa nyingi katugezeho baze concert 30 naye bo kye bakola ne bakolako concert 15 ngeza bugeza ne zitagwayo akasente akala ne bakazza mu nsawo. Kakati abaami abo ne babaze bali kati ragadi Fiina Masanyalaze n'abalala nga bayita mu UNCC ne bakola proposal ne bagitwala mu parliament nga bagala sente endala ezokola e-concert. Bababuuza nti ate ziri nti abiri bali bazirya. Kati kye bakola timu gyensoso kumenyera Emma Karosi Balunywa Halima Namakula n'abalala ne babaze bali ne bagamba mwe mudde bali katuleeta abalala. Awo lutalo weruva. Awo lutalo lukola ki? Weruva. Okwakana nga bano bagamba nti bafiina bakuba ekintu kyabwe. Kigambibwa mbu njagala munkotinge bulungi nnyo nti tiimu eri tugezewe bagambye ogenda yimbira akakadde kamu. In real sense tewayimbiranga akakadde kamu wayimbiranga ng'obukadde 10 okusinzira ku listi yaabwe. N'abaana ba Pukaminge bawange emitwalo 5 nga weekanga mbu ku listi kuliko emitwalo miliyoni 5 nengo omwana bamuwadde emitwalo ameka 5. Kasooke nkuwe amaloboozi gano ng'owulira bayomba. Gomanyi olukazi okunsa mu kafeeya wejje no Kayanja gye yabadde ampise nga bajja bawuzuuma ebyo balimu ebizibu byabwe ne Balunywa ne Emma. Najja Jeno Kayanja abadde agenza oba kufuka. Najja nasanga omutawuni wa Kayanja abaddewo n'omwami omulala. Ne katandika okummanyiira musimayo hypocrite simanya bulijjo mweyoweza amvumira no bya e-concert. Ne mugamba madam, if you have a problem with you and siso oba ragadi zetoteka mbizibu byo. I'm a lead of artists. Weke nyini ochimanyi. I mean e-concert for Uma. Bumba mwine bizu bya mutebinkwatako. Akakazi ako ne katuka ku extent kwata olugalo n'ensindika omutwe. Wabula Halima muwaje ttibwa nti Halima. I was going to slap her to the fullest. Era Jeno Kayanja kyayogedde, thank you for the respect you've given her. But she has not respected herself. Halima nze tammanyiira ate okuva n'olwaleero mukyayo obulamu bwange bwonna taddangamu okundaba ne wempise era saagala kuddamu mulaba mu bulamu bwange because she's useless motherfucker. Kaakati ekibaddewo ekituufu kibadde nti tusinkanye ku fairway. Nze mbadde nze ku fairway kusinkano gundi Emma. Kaakati we tusinkanye ku fairway abadde ayogera ne Kayanja kati nga ne bagundi nabo balina okwogera ne Kayanja Balunywa. Kaakati bw'abadde ayogera Kayanja ayimuse n'agamba nti gundi wuuli wali Fiina nze ne nyimuka ninga kamubuuzeeko kubanze byonna byabadde akola mbadde mbimanyi naye nga naye bw'agamba nti ye asobola okusleepinga ne devil if she wants something
nange nsobola omutunuulira obutunuulizi nange nsobola okikola ne mutunuulira, but I won't sleep with the devil. That I won't do. Kakati nenkola kino ngendawo mbadde nakatukawo n'agamba nga tukyawa ffe munnange tuli baana bato nze ne mmanya wakijje manyi wakijje ekigambo ekyo kireeta kuba nakiwandiikako somewhere naye nga saayogera nti obaani wabula nagavuga nti abaana abato kubanga bato kati n'agamba nze sagala kunteeka mu bintu nga bw'omumanyi bwawoggana sagala kunteeka mu bintu byammwe ne muga nti gundi ebintu tebabikuteeka mu buteesi nga njogera mpola tebabikuteeka mu buteesi wayogera ku TV nze nagenda kwogera ku COVID nayogera COVID ye bannange sina kyesobola kwogerako natandika ogetinga lawudi natandika ogetinga nga mwami Kayanja taliiwo natandika ogenda lawudi ne muga nti are you getting loud on me nenkimubuuza teyugeti nze kubanga bw'otuuse wano kyosookeddeko ne muga naawe olina kyosookeddeko kati yeefuula nti nze nvudde buvinga omugu w'eddalu nenva eri nentandika okukola ki okumubuuza ebibuuzo no asase kuŋŋamba kigambo ekyo nemanya nti ampa gundi neŋŋamba nti ake kati onyambye tuyogerere ddala she's a hypocrite ye akimanyidde ekyokuddawo ne wessa n'omuntu naye nga deep inside you really don't care owulidde kati okuse mugati gundi lekeraawo okukola ki okubeera hypocrite lekeraawo okwefula omuntu nti olumirirwa abantu kyewakola kikyamu of course ne musonga olugalo ku mutwe n'entambula ne musonga lekeraawo n'entambula wabaddewo abantu babiri abatulabye abasajja bakayanja mutabani wa Kayanja n'omusajja omulala be batulabye naye bategedde kuba mbadde njogera mpola ngera bw'omanyi sobola kuwoganya mu bantu nze naye mmaze ne muga nti Fiina lekeraawo owulidde n'entambula n'enfuluma kati avuddeyo lereka kwewandika kano akatadde ne ku gundi afune abamulumirwako oba abamubuuzaako nti ati kino kiki kyakoze era nange muzzeemu ne mugamba nti gundi stop being a hypocrite because I hate it. Sijja kulimba senga kibadde nti mawulire munnamawulire gwe ndi naye maybe nalibadde nkola damage control tewali damage yonna gye nkoze senga obaddewo ndowooza okijjukira bulungi nnyo bwe wakutuka ne gundi ne zawi ng'alinga mugenda okulwana bwe muti najjako n'essaawa wakola ki wakakanya tewakakanya kubanga nkubuulirira dda amazima tewali kyembadde nkoze olowooza ebintu bino byonna saabimanya dda nabimanya dda naye nga tewali kintu kyonna kyenkoze kati damage control gy'ojjagiza wa mukyalo oyo ye yennyini kubanga senga bali tebabaddeewo ne batusanga nga tulwana bulwanyi baninga tulwanira Jeno Kayanja kuba tebanditegedde kikitulwanya owulidde and I was ready to throw punches nzomanyina abantu bagenda ne ba mistaking olw'okubanga banda bandi mukazi mukulu nekuuma n'ekitiibwa kati they don't know nti I can throw punches nze gwolaba netugwa wali era twandiguddewo naye owulidde naye kakati akireese ku forum oba muntu ategeera yandibadde agamba kankimuwandikire kino ekigambo kintu kino kireke mu forum kufuna sympathy ayagala afune sympathy buli muntu akiyingiremu owulidde kyabadde agezaako okukola ayagala yaba akiyingiramu abayagala yaba akiyingiramu nenze mbadde ngamba tikireke waba talina kyagambye naawe kireke nga bwe kiri nga bwe kifaanana okitunuulire butunuulizi ara naakola ki agenda kunzita talina kyagenda kunzita okujjako okunoonyereza kamwonoone wano kamwonoone wali kamwonoone anyonoone bannange bifunga sina mitinga Fiina nali siriiwo nali wendi owulidde naye sijja kuddaawo noonye damage control mwana wange waki sina damage control gwe ngenda kuyiiya kati gwe kyoba okola yogera naye oba yayagala kugira damage control yayo abamukola
kampoganidde kayogera waggulu ne kabuuza nti gundi are you shouting at me nga kogerera waggulu nze naba nange ngera bwomumanyi bwayogera oluusi ngaayogera waggulu nze bannange mundeke nina stress wange omanyi bwabeera ne stress woyo gwayogera buli kaseera no olwaleero nakinsanzeeko era akatwe nkasindise eri gundi oba sifuna na microfinance money it's okay owulidde bwabanga alina that much power akikole ng'agirira that much power kyaba akola awo ofunyeewo gye basisinkanye Jeno Kayanja ku Fairway ne wala ebifo bitegedde kaakati ebyo byonna bimala okubaawo ate Mama Halima ayimbula amagye galumba Fiina Mugerwa gamusabula Fiina Masanyalaze n'ekyakukomyawo okuteeka ku kakiiko k'abayimbi simanyi akayimbi k'abayimbi akakiiko k'abayimbi toyina yadde oluyimba olw'amakulu mu nsi muno toyina naawe olinga Master Blast omugenzi eyafedda nga newa Katonda teyatuuka Fiina Masanyalaze n'oyimba teweepanka bampisudde teweepanka bampasudde bankutudde gwe nafuna simanyi akoze atya ne weetuuma Shakira we Uganda gwe omukazi omukadde wenna ne ogenze wa president naye okunyirira kwalema wakalakalana ozadde akaana simanyi ke Alton simanyi ke kaani akakanako ka vedevede ke wazaala n'abasajja babo bavedevede abakukwana olyawo vedevede mbu naawe oli ku katiko uma simanyi biki simanyi yuna simanyi bye biki ani yaswaza ekitongole ky'abayimbi okuteekako Fiina Masanyalaze ani yaswaza akakiiko k'abayimbi okuteekako Fiina Masanyalaze emponga byoya yennyini enkwayaajo omugwisiri vedevede Fiina Masanyalaze nga bw'oli Fiina Masanyalaze va ku maama Halima Namakula tuula omire obutebe bwammwe obumuno n'entebe mira eddagala Katonda bw'ava yakuyamba nga toli ku ddagala babaleetedde empiso bagikukuba lumu mu mwaka oba emyezi 6 bakukube n'ofuna abasajja abebbeeyi abakugezaako bonna maliriza obalwaziza ebirwadde buli gwobeera naye agenda kulwala pulesa n'olyoka olaga batakusumbuwa bwe batakola batya vedevede oliawo wakalaakala nawe n'okazi obweddewo mukandala wabula oli tewasoma nakusoma kimu bibiri luzungu gwe kimu bibiri ne weeyogeza oluzungu kimu bibiri ne weeyogeza oluzungu bannanga abafusi nga baali bakomawo omwana gwe wandikomyewo ne tukulaga nti munaye wafa lwa busirusiru ne tuga munnanga okiraba ekyakutta malala wafa akakazi ka Fiina Masanyalaze bannaye Katonda atuyamba akakazi ka Fiina Masanyalaze mukazi gwe oli mukazi lukazi gwe Fiina Masanyalaze atalina yadde akajiiko k'amagezi abantu walampotya maama Halima bannanga abasajja abawasa mwegendereze akakazi bwe katikati okawasa otya nga maama wakatuusa okukazaala ye maama Halima azaala bakadde wakandukadda emyaka mugyenkanya wenkana maama Halima era bw'aba kusinga ekinene nnyo akusinga emyaka 10 kubanga oli kakadde nnyo emmotoka ogivuga naye tekuwoomera oddayo ne bw'olya ennyama tekusaanira gw'olyawo konna kalinga gundi ono omusajja nuwa mawaggali bannange kankuvume Fiina Masanyalaze otunulanga omugenzi nuwa mawaggali oli kabi nnyo tandika otya okwogera oluzungu kako ketudde wa pulezidenti kako kavuddeyo ogenzewa wenna olyawo olinga omugwisiri kamu munyala kalinga amalala amakadde katunula semokiti ngembweyogereza katunula bakisaaza ng'omusazi afuka ku ssanja wabula kalyawo konna kagunula amaaso kalinga enteyo tw'omuliro gwe owalampa otya maama Halima Namakula ow'ekitalo ow'ebbeeyi emponga byoyeeno keyogeza oluzungu konna koogera katya bannange Fiina kankubuulire munnange twakukoowa nina ne pulezidenti mukwano gwange yaŋŋamba bakuleeta kwani kati naye yakukoowa bakukoowa ne landiro lyo tewapangisanga kitala omukazi n'akugoba mu nnyumba ng'akubanja esente empitirivu wadduka na buddusi
abantu bonna bakukowa omukazi awe ekitala wewasibiranga enviiri naye yakukowa ne weewolanga emmere ewa Nnaalongo ku katale akatale ka Nnaalongo ne weewolanga emmere n'ogimala ku mudaala nga tosasudde sente za mukazi bakukowa n'eddagala ly'omira eryataso gy'olijja bakukowa ne ku maduuka gy'ogula ebintu bakukowa tumanga awusigalo ate nga ne awusigalo yakukowa bannange kale wantama n'essimu ngenda kugyasa bannange nze mpoomeddwa olutalo bannange kamala okukubira ku maama Halima kuba ku maama Halima ye kwenfiira kankole odiyo ng'egenda ewa maama Halima nze munnange nakakoowa kafiina Masanyalaze konna ke kalinga enkwayaajo konna kakalakalana kali awo Fiina Masanyalaze yayimba luyimba kyo lwamuleeta mu bantu okuleka bire ebyasima tewepanka bampasudde sima ebiki bampasudde kalinga katamiivu nako kali awo ebyesimbi bino ensimbi giraba edduka Sente waliwo omwana bamuyitanga kadomolo bayo muganda woyo mugerwa kubajita kati ngayima sente nsimbi ekulesana kutoyi so anyway sija kwiranga posing ate suka wao tiwerabira okubeera nga otusubscribinga likinga ate obeere nga otugoberera bulungi mu buli mbeera yonna nze SULA SSENYONGA mubeere bulungi mweraba oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV